Abakulembeze ku gombola y'e Kapeeka kutandise ssaawa 11 ku makya era nga kuno kwetabyeko abakulembeze ab'enjawulo n'abatuuze. Ssentebe w'egombola y'e Kapeeka Lukowe Arthur yatandise n'okukuba ebirayiro n'oluvannyuma bakansala nabo batandise okulayira nga balayiridde mu kibinja. Lukowe Arthur, swear in the name of the Almighty God, solemnly affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will be preserve, protect and defend the Constitution. So help me God. Ceremony affirm that I will give faithful service to. Amangu ddala nga bamaze okulayira batuuziza kanso yaabwe esoose mwe balondedde sipiika waabwe omuggya Namuddu Justin n'obukiiko nga naye akubye ebirayiro eby'obwa sipiika. That I will be all the time well and true self. Wabula n'abalondeddwa ku bukiiko obw'enjawulo nabo bakubye ebirayiro kyokka wabaddewo Katemba ng'akulira akakiiko ka Works and Production Kajubi Fred Bakira bamusomera busomezi kyokka nga byaddamu tebikwatagana na bye bamusomera. While discharging my duties, so help me. Justin Namuddu, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and Nakauba, swear in the name of Almighty God that I will be faithful and. Kansala Ignatius Komu Kiwanuka wano wasinzidde n'asaba abalonzi okugumiikiriza abakulembeze baabwe era n'akubiriza n'abakulembeze okuweereza abantu baabwe nga batuukiriza byonna bye babasuubiza. Sooka mwalonda bulungi mwebale kulonda mwerondera abakulembeze bammwe era n'olwekyo mubawe ekiseera ekirungi nga temubatukaka bintu bitasoboka ng'okubagamba nga tebalina okuziika buli lunaku, balina okwabyanga ennyimbe buli lunaku, balina okufumbizanga abantu buli lunaku, balina okutaya degrees buli lunaku n'ebifaanako bwe babawe emirembe bakole ekyo kyennyini ekibatumiza. Era n'abalonde baffe nabo mbasaba bamanyi bye bagamba abalonzi baabwe nti kino nakiri ky'ejja okusobola okukola babikuume. Bw'okuuma ekyo ky'osuubiza abantu tebajja kukuggyako mulundi okukola ki mulundi okuddirira. Abakulembeze abalala abeetabye ku mukolo guno baliko obubaka bwe bawadde abalayiziddwa era ne basaba okukolera awamu. Era tukolere wamu kulembeza abaze ku mutendera gw'ero C3 bakolaganira wamu n'omutendera gw'ero C5 ate n'ababaka baffe aba paalamenti. Ffe tuteekeyo obwetaavu okuweereza bwe tuba tusoosowaza tugatte abantu baffe tukkiriza nti bonna abatuuze abali mu Nakaseke ne mu Kapeeka bonna kati balonzi b'NRM kubanga ffe twawangula. Amaze okutuuzibwa mu ntebe olwaleero mu butongole ngenda kulaba nga enguudo nzirondoola nnyo, njala okulondoola ebyobulamu, njala okulondoola ebyenjigiriza. Akolagane n'abantu kuba eggombolola eno erimu abantu bamu, eggombolola emu kusingamu abantu oba esingamu abantu mu Nakaseke. So okukolagana kulaba nga yeebuuza nga awabulwa n'okusobola okulobinga. Abalina okuba nga bakola nnyo okulaba nga batuukiriza bajeti gye tugendamu ey'ebbiliyoni shilling for 2026-2027. Kisa ky'ettekira yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.